Offstain. Ogambye otya leero? Leero sigambye nnyo. Wabula kyenjagala okugamba abantu olunaku lwaleero tulina audio yaffe empya egenda okufuluma. Nga bayita Bamba lwa producingiddwa Atinibulo ate nga lwawandiikiddwa nze kennyini Offstain. Sooka olindeko nga tonnagenda wala. Omuwagizi wa Offstain oba omugoberezi wa Invix Media yandyagadde okumanya Offstain yaani era Offstain kyekyamuleeta mu music kyekyamu inspiring okujja okubeera rapper, female rapper. Omanyi ba rapper tulina batono nnyo abakazi mu Uganda. Sooka okinnyonnyole Offstain yaani? Offstain ndi mwana oba ngambe ntya yandi rapper amaze ebbanga ettono kale yankuba rap. Kintwalidde emyaka si mingi nnyo kozi natandikira mu high school nentandika okuba mpolampola nga sinaba kumanya nti nsobola nange okwewandiikira yanyimba ennyimba z'abayimbi abalala nengezaako zimayiminga awo nkubakuba kati leeta 2017 awo nentandika okulekodera nenkola oluyimba lwange baluyita Self. Luyimba nalukola naye saasooka kumanya mbu lugenda kola ki kugenda wala nenkola oluyimba olwo just nga bw'onaakolayo audio eyo luyimba ne lugenda wala netushootinga video yalo era abantu balwagadde. So oluyimba olwo lwandeka nga Offstain mu kuyimba naye nga nali nkyasoma nesooka nengamba kansooke nconcentratinge kuba nali mugatula E6 yange nengamba kansooke nconcentratinge ku bitabo then nja kuvanga n'omuziki nga maliriza E6 yange kati kyekyo kye tuliko essaawa eno tulina oluyimba lwaffe olupya Bambam. Kakati eyo omanyi emabegakaawo Invix yagenda nekola post ey'amaanyi ku Offstain naye ebibuuzo bibadde bijja gye tuli. Oli muwala oba oli mulenzi? Ekyo kibuuzo buli muntu agenda kukibuuza bagenda kibuuza abantu naye nga kyo kye balina okumanya nti talent zizuulibwa abantu basobola okukola ebyenjawulo. Offstain is the baddest girl kyetulina okumanya nti muwala era agenda kubakola music tagenda kubadiisa ekibuuzo ekirala ekizze kimbuuzibwa ki ekyaku-inspiring okujja oyimbenga abasajja kubanga wali osobola okufulumira mu maloboozi g'abakazi oba neweeyisanga abakazi kale naye ebintu byonna byokola biragira ddala nti oli musajja kiki? Ekyo nakikola lwakuleetawo mbeera kuleetawo kintu kitabaddewo mu industry. Tulaba nti obweru waliyo abayimbi bangi nnyo abajjira mu style nga mukazi najjira mu style nga abasajja nakikola bulungi nnyo. So tugezaako kuzimba talent ekitabaddewo mu industry. Industry yaffe esuseemu kye bayita copycat. Abantu olinayagala gundi kyakoze nange kyenbakolesha gye naye nga Offstain njagala ndeetewo ekintu nga kiri totally different kuva okusinziira ku bantu bye balina essaawa eno era bw'owuliriza oluyimba lwa Bambam ojja kukakasa nti balwako abakazi abaliwo essaawa eno kyabalinnye ku nfeeta essaawa eno. Kaakati nzikiriza nkubuuzeewo obuuso bwange butonotono. Oli single? Ndisinga na not searching kyamaliriza bitabo byange. Ebitabo kikulu nnyo. Ki ekisinga okukunyumira mu bulamu bwo oba mu budde bwo obw'eddembe nga toli mu music? Mu budde bwange obw'eddembe mba siri mu music mpandiika era obudde obw'eddembe oba nga genda kulimu music kubanga mba mpandiika yawo ku kuyimba mba ayagala okuliyetunga ebintu nga tebibadde mbiyiye nkole kiyimbeko kyenzimba so mu budde bwange obw'eddembe mpandiikayo ku kuyimba awo obw'enjawulo bitali saagala nnyo okugoppereza. So obudde bwange obw'eddembe buwalyo okuwandiika. Ani role model? Role model wange actually kuba n'abantu nga batusikiriza mu industry. So kuba tukomutu omuyimbi gwe nasooka olabirako sigenda kukyegaana ekyo because namulabirako nentandikira ku nnyimba ze nga sinaba kutandika ku lekodinga nnyimba zange. So omuntu gwe badde nzengandabirako okumwebakisa lwapa wamaanyi mu Uganda essaawa eno kati. Luyimba ki olwa Gravity olusinga okunyumira? Oluyimba lwa Gravity olwali lusinga okunyumira lwali musomesa naye lwalinawo oluyimba baluyita bitandise za good song. It's a good song indeed. Kaakati olina ennyimba mmeka? Right now nina ennyimba era oluyimba lwa Self olwafuluma Davido nina n'olwa Bambam lwetugenda okuta kati ninawo ne collabos zesigenda kwogerako kati naye nga ziri mu making zigenda kuba zifuluma. Olina management?
Yeah, tulina management kola ne management ya Ghetto Trust. That's what we call GTM, in short, GTM Entertainment. Yeah, I always say it. Kakati twandyagadde okumanya muzannyo ki ogusinga okunyumira? Omuzannyo ogusinga okunyumira okulaba nga siri munabyabizannyo sigenda pali okuzannyamu tozannya sikyazannyo emyaka egy'okuzannya gyampitako kati nkola bigenda tewepena tewepena sikyabikolera. Kakati your staple food? Mmere yange nze pomala nnyo kale rice muceere nga mulimu enva za supu ngati meat fish. Tribe? Ndi Muganda. Muganda. Religion? I'm a Catholic. You're Catholic. So abawagizi ba Invix Media oba aba Offstain ne GTM okutwaliza wamu balinde ki basuubire ki oluvannyuma lw'okuta bambam kikyozzaako? Actually sisobola kwogera kikyozizaako nga sinaba nakuzaako kino ekyengenda okwogera nti kyengenda okubagamba nti bambam oluyimba olugenda okuddako tugenda kuba tulipootinga nga 1st July luyimba lungi era luyimba lutuzaako kati era luyimba lwetwagala baguzi batulaseeko amanyisaawo kubanga kyo kituufu tugenda kulaba nti tukola ekyamaanyi. Bw'owulira Invix Media ki ekikugira mu bwongo? Actually Invix Media nze nga ngigoberera. Actually one of the medias zitandise okupromoting okupushinga music w'abaana okupromoting abaana talents interviews. So kiba kyakabiri nnyo ne tusupporting omuliri omuto okujja because Invix Media MC Invix agezaako kikwasaganya obulungi, so we appreciate. Yeah. Kyetwandyagadde okumanya kino kyo sifunangako budde bukikubuuza. Tuwulira nnyo Offstain. Erinnya Offstain liva ku ki? Actually nze ebintu byange sibigwamu bweggulu ngamba kati nze Offstain. Ebintu byange bibaako kwe biva. Erinnya Offstain litegeeza nti omutima gw'omukwano ogutaliggwaawo. So Offstain kiri heart of a good friend is always stainless. Bwekigwayo bw'oba ng'okirambulidde kyonna. So tutegeeza okulaba nga mu bulamu bwange bwonna nzenga nyagibwako emikwano egyaddala. Actually singa mbadde sirina mikwano gyaddala singa ndowooza n'esaawa nekulaba ntabuya esaawa. Naye nga tuze tulaba nti omukwano ogwaddala guba gwaddala n'engamba no. Omukwano ogwaddala ate nga ddala n'eyo mutegeko za Ghetto Trust music tulaba nga emikwano egyaddala tugyetaagira ddala. So n'engamba the one Offstain bale sigala. Njagala onzigirewo kiri ekibuuzo baleme kuddamu kukimbuuza oba oli muwala oba oli mulenzi. Oli muwala. Kakati baŋŋambire amannya amatuufu. Amannya gange amatuufu nze nakawesitera neddiwanti. Omwana w'ente mwe mugiwaniridde. Kakati ndowooza byebyo for now. Tujja kuddamu omanyi nze on behalf of Invix Media ndowooza kyekola kyamaanyi okusinziira ku kiriwo kati naye nga tusuubira bingi actually naye nga mwebale kugiwagira webale kutuwa budde bwo. Tweyanza nnyo Offstain. A bit of freestyle. Bidi bam take it over. Basire queen bali mu bend over. Oyo DJ ategeeza game over. Batakuba kitiki kyaba 18 and over. Yo Invix Media kyakabinyo bamwe subscribe bade sigawo mwe bale nnyo mwe banyumala. I sign out.